Laba Yesu Kristo. Laba n'abayigirizwa be. Laba Yesu Kristo. Yes, Murabi. Asoose najjanga ekirabo kya Valentine ne bamusaba okulula. Tulaba Yesu ku musalaba ng'anywanja. Naye Katonda ali basasulamu mwakoze. Sebo Yesu ali bizanyoka. Yesu ku misumali n'amala n'agezaako. Yesu Kristo nawo. Kanda be Yesu bwabuukayo ku musalaba. Maama teyabuuka yavaayo bulungi. Ate atudde wansi Yesu. Yesu wa 2025 nga yazze nankuba mpya bannange. Abasumba bagenda kujonkera Alien Skin. Abasumba bagenda kujonkera Alien Skin nze nkubuulira. Bwanywera akayaga ku musalaba eno bwakola. Anyway, yabadde ati like yabadde ati naye kumukuludo ate yabadde ati katugambe yabadde ati naye mama naye mugende mu maaso tewali buzibu. Ekintu kino nakyogerako ngenda kiddamu omulundi ogwokubiri. Mu generation eno Alien Skin ye muyimbi asinga abawagizi abangi nga babe nga tebalina fakiti ebaleeta nti oba luyimba, fakiti ebaleeta nti oba koozi, fakiti ebaleeta nti oba kinga koozi yaabo Alien Skin. Ekivulu kya Alien Skin ekyeggulo kyajjidde mu kaseera nga yasowagana ne media erowoozebwa okuba nti yekyasinze okuba n'abavubuka eya Galaxy era babadde mbwawufu nga buli omu akola bibye. Ne kituuka kiseera ng'alanga na Sanyuka TV yokka n'abantu be nga Sanyuka TV ezzeeko nga sponsor. Then n'amanaging okuba nga yasobodde okuyita abawagizi ababe ne bajja e Lugogo mu wiiki emu n'agikuba n'aba nga yasobodde okufuniramu ddala abantu be bakola ki abasobola okuba nga bamubeereramu. Bw'otunuulira sayidi eya ordinary yo yajjulidde ddala, sayidi eya VIP ye yabuzeemukko okitegeera, naye ekyo kyo kyenkugambira nti alina abawagizi abangi ate nga babe abo babadde babe ku merit, si bya luyimba, si bya akyadde ku buli kyano, si bya kufukamira kwetoowaza, si byaki. Alien Skin abawagizi be bayina ye gwe batwalanga cause so si ekintu ekirala kyonna. So olunaku lw'eggulo ekyo twasobodde okuba nga tukikola ki nga tukirabako. Olunaku lw'eggulo lwe nasoose okulaba ku produce tisho ya Alien Skin nga bataddemu time ne bagiproducinga ebyaddala nga biri serious. Bojjukira eyasooka ku Freedom City yakuba bukubi Combat yemu n'akita. Eyaddako eya Nkwakyo Festival mujjukira empale gye yajja ayambadde regeza ne vesti ye n'akita. Kweno nabadde musuubira okukola ekintu kye kimu, naye okuviira ddala we yayingidde ku stage kyabadde surprising nti we have a production that can be shared across. Si yakujja buzinayimirira mu vibe ye nga ye nakuba ate nga nakyo yabadde akisobola kubanga akugambye abantu bebyo byonna tebaagala kubimanya ye cause. Okitegeera, mwebale nnyo Alien Skin ne tiimu yo okuimprovinga production. Tubadde nga tukiyombera nnyo ekintu ekyo. Yes, wasobola okuba nga mulimu ebiba bitaagenze bulungi nnyo, naye surprisingire Alien Skin ya produces show ye esooka ng'ayina serious production ku stage. Ng'agatta component ya dance, agatta component ya fashion, agatta component ya creativity omulala yenna ebyogamba kubalinga abazimba concept, then n'ebirala ebyabagendeddeko ne music we n'okubanga kyakola kinga kyatambudde bulungi. Congratulations Alien Skin ku show yo eya Lugogo Cricket Oval, kyayongedde okulaga nti okyayina future mu ndongo
kuba at least kaakati bingi byogenze o improvinga n'okutwala serious fa abamu kufe production tugitwalira ddala serious era kasita otagikola mbanzize naye simatira mbaako kyesitategedde okitegeera naye olunaku lw'eggulo Alien Skin yakoze a very improved set of production gy'osobola okutuula n'onyumyako nga firimu. So congratulations Alien Skin, kyakabi nnyo katukwagaliza ebisinga mu ndongo n'okubanga bingi nga bino bisigala bikola ki bisigala bijja kyakabi.